Ssebo neebaza nnyo omwami ono Benson Pro olw'okutuyamba ennyo n'atubeererawo n'atutuusaako mu ofiisi ze tubadde tetumanyi era kati tufunyewo kukalembereza. Badde nga bwatuuse ekira? Bwe natuuse ekira nga bansindise wa DPC yaŋŋambye ekiba tuteesa kuno ku simu kyekiki social media nze ekisooka nina ebbaluwa yange nina mukama wange yampa ebbaluwa kwenkolera ebino tebintiisa nti alina mukama we yamuwa ebbaluwa eyamulagidde omumenya wano mukama we yaani simumanyi ye yaŋŋambye bw'atyo n'amala naŋŋamba naye bino badde mbasaba mubijjeyo TikTok mubikomye Uganda balaba abantu nga bano Ssebo ekyaleese ekyo baatukwata okuva ewaffe ne batugamba tujjawo wano kira DPC yatwagala naye ennaku ze twamala wano Ssebo nga naffe tukulaba wano ku paleedi tewatuwa mukisa gukola ki gutuulako naawe twogere nga bwe baatujja eri nga batuleeta dayirekiti wa ate ne mwagenda okuddayo mwasanga ennyumba yammwe bagimenye ate mukuddayo ne tusanga ennyumba yaffe ng'emenyeddwa nga ate ffe tubadde mu mikono gyammwe egya kitegeeza nti DPC bannayuganda alabika nti yali mu kakodyo ne bano abamenya yasooka n'akwata bano abantu okubajja mu nnyumba yaabwe n'abatwala ne basigalawo abaana n'abatusibira ku poliisi ekira division kati wano ne bamenya bwe guli bwe gutyo. Ssebo kati ate bwe nagenze nga nsindise okukola statement eyamenyeddwa ogwokubiri ennyumba yampadde omwami omulala kati mukumpa omwami omulala nensangayo oli IO agumiisiriza gumiisiriza yataddeko ka vidiyo ng'alaga ng'era omwami we yadde alambulula nti baatukwata baatusiba IO waffe gumiisiriza n'abinteerako n'amala n'agira ne mugamba kituufu era bwe yakataddengako nga mugamba ate waliwo ensobi si mwe mwatukwata si mwe mwatusiba tetwali mu mikono gyammwe mwe mwamenya tewali we wakanira nti tewamenya mwe mwamenya mwatugamba muyina ebbaluwa ayi ogumiisiriza twagala ebbaluwa eyo gye mwogerako ebbaluwa gye tumanye ekkiriza omuntu okumenya ennyumba y'omuntu ebeera court order ng'eri cleared bulungi kati IO nawe DPC owakira police division twagala tumanye ebbaluwa eyo court order yeeruwa eri cleared kuba tewali bbaluwa yonna yonna ekkiriza muntu kumenya ne president tasobola kuwandika eviction letter ebeera court order ne clearing bwaneyita mu mitendera so twagala okugirabako otherwise DPC bagenda kugizimba ennyumba yammwe bajja kugizimba Ssebo DPC bwe nabadde njogera naye era yandaze ebbaluwa eyo ng'eva wa komandanti nga naye ebbaluwa teyalagira kumenya nga yalagira byeragira okolebwa nabo ne babikola naŋŋamba nange sobola kumenya amateeka ga mukama wange ono ebbaluwa gye yava mu ofiisi gye natambulirangako kati ate lwaki bamenya ate abamenya tabakwata ate ng'agamba ebbaluwa teragira kumenya ne baŋŋamba bagenda kukola ki kukwata kyeyune naye okuva lwe navuddeyo tebannaba mumukwata kyeyune kati gomanyiko waali saawa eno kyeyune simanyi waali saawa zino naye bw'aba anoonyeddwa afunika siwala nesimu ze kweziri okay tujja kulaba